Yes, tukwaniriza ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda mu Kamoli. Gano nno gali wano wokka ate ganalanda walala. Jose Chameleone ne Daniela kigambibwa okuba nti mbu tebakyali bonna. Era bino nebirala tugenda okuba nti tukutusaako. Amanya eddoboozi nno bampita Ntambi Jimzo, you can follow me on Facebook, then ate ku Twitter kwesinga okuba nti ndi active Jimzo 16 ne tuba nti tunyumirwa. Kyanaku nnyo okuba nti mukulu Joseph Gadimba Mayanja ne mukyala we gwe bayita Atimu Daniela Mayanja tebakyali bonna. Oluvannyuma lw'okuba nti baakuba embaga makeke eyaleka abantu eyateeka abantu ku bunkeeke ne Kampala nga eyasaamiridde yonna oba abantu basaamalidde oba something like that. Jose Chameleone tewannaba kuyita myaka 15 nga tebanaba kuba nti baawukana ne Daniela. Ensonga lwaki Daniela ne Jose Chameleone lwaki basalawo okuba nti bakita ndi omulala nasigala mu Uganda omulala nagenda mu America, era ze tugenda okuba nga tuzikuwa naye gwe tuba naffe katukudize ekibuzo nga tunaba kuwa ansa yaffe. Lwaki olowooza Jose Chameleone ne Daniela bayawukana era obadde okimanyi nti bayawukana? Now tubadde tukola research nga twebuuza Jose Chameleone tumulaba atagala mu bbaala ennaku zino tavaamu, avaamu obukedde abeera n'abantu ab'enjawulo. Then like kino ekintu kyatuleeta okuba nti kitusikiriza okuba nti twebuuza why Jose Chameleone ali waneeno oba what is going on between Jose Chameleone and his wife Daniela Atim. Apparently we've just discovered that Daniela is no longer interested in Mayanja family and Jose Chameleone, of course, twakitegeddeko nti Daniela yavuddeyo n'agamba n'okugamba mukyala wa Wizo nti waba Wizo akukuba toyina nsonga lwaki weesibwa mu bufumbo nga toli happy, just move on, leave those guys alone. Question is, why do you think Daniela and Chameleone are not together? They said to split. What were the cause? One, Daniela mukyala mukatuliki ate ava mu family entukuvu. Daniela ono yagezaako okuba nti awa Chameleone chance nnene okuba nti Jose Chameleone yeetayaya n'okusajjala atanga omusajja. Jose Chameleone taking a time kumanya nti ono omukyala y'omu ku bakyala abakyasinza okubeera abayivu mu bakyala baba celebrate n'okuba nti mukyala ava mu family etalina buzibu bwonna. So like Daniela bwe yawanga Chameleone time enene, Chameleone nakitwala for granted. Chameleone used to take weeks and weeks without coming back home, months and months nga takomawo ewaka. Bino ebintu ebyanyiza nga Daniela, of course omukyala buli lw'omulekaawo okumala omwezi mulamba oba wiiki namba nga tamanyi kikyoliko okitegeera naye nga akulaba ku social media akulaba nga oli fine. Nsuubira atuuka ekiseera n'agamba nti maybe you're taken, naye n'atandika okunoonya amagezi amalala. So nolwekyo Daniela yanoonyanga Chameleone n'amubuuza oliwa, Chameleone nga tabifaako. So Chameleone buli lwakomangawo ewaka he used to cry, I don't have money, mbu sirina ssente, simanya show za America, simanya za jini zasaze. Bino nno Daniela byamunyiizanga. Ate nga Chameleone yakomawo ewaka ng'atamidde, omuntu agamba nti talina ssente, ng'awooza nti mikwano gye gyamugulidde. So ze zimu ku nsonga lwaki Daniela Atim yasalawo n'okuba nti ata Jose Chameleone. Abasinga babadde beebuuza nti Jose Chameleone ssente ze yakwata n'atwala family ye e London, like mu America, yazijjawa. Kigambibwa okuba nti Jose Chameleone yafuna deal. Abaana bano engeri gye bali nti mama waabwe yali alina connections mu America n'okuba nti abaana be bali talented. For example, Alpha, for example, kano ka Aba Marcus, bafuna deal through a certain company or organization. Abaana abo ne bagenda mu America for a competition, swimming competition, then bafuna connection. So Daniela
byatuuka eyo yagamba sidda. Jose Chameleon agezaako okutubuzaabuza wano nawali naye ng'era bikyagaanye era kigambibwa okuba nti Daniela mbu ne Chameleon bakita mu butongole era kwekulaba omusajja asigala Kampala ali mu kunoonya oba anoonya kalulu ka Lord Mayor. Bino n'ebirala byeba olinda mu episode zaffe eziddako. Nsigadde ntambi Jimzo.